omusajja alina omukazi awaka alina n'abaana kiki ekikuddisa ku mwana wo gwe wazaala n'obeera nga omukaka okubeera nti weegatta naye? Bamalaaya ebbali tebaliiyo, abakazi abalala tebaliiyo. Bwe mubanga mwafunamuku obutakkaanya n'omukyalo owawaka ng'akumya ak'omumpale. Ebiseera ebisinga bannange waliwo ekintu ky'olaba n'owulira nga kikukutteko nnyo. Omwana ono ow'ekyamuliibwa myaka 12-13 ng'owalabye taata we bwe yagezaako okubeera nga ayagala okubeera nga akaka akaboozi ngera omwana we bw'omuyiddeko ng'akola ki nga yeeyogerera. Ekyokubba 50,000 si ssente nabwo kitegeera. Tuyinza n'okukiteekawo nga ekyokugamba nti kyalinga kyekwaso nti yabba 50,000 ne bwe ziba 50,000 zikwokesa mwanawo nti nedda. Bamalaaya ebbali tebaliiyo kubanga omwana mukweyogerera yalaze nti yeegala okubeera ng'akola ki ng'amukwata. Ye gwe bw'obeera obadde otunudde emyaka 12 omulamuzi gye yasala yagisala ng'omwana oyo akyali muki mulamu. Kakati essaawa eno omwana yafudde. Nze kyembadde ndaba omulamuzi bandibadde baddamu ne babeera nga basala omusango omulala ne gubeera nga guddizibwayo buto kuba kati essaawa eno kiraga nti yasse omuntu. Era mbadde njagala omwana oyo gye yeebase asigale ng'atulugunya omusajja oyo kubanga ekintu kye yakoze omwana wo akitisaawo omwana owo omulala. Ye waaba omwana owo omulala ye si muntu kugamba ekintu kye yakoze si kye kirina okubeera nga kikolebwa taata. Kitegeeza ekyo kisajjasajja si ye muntu alina omutima omuzadde. Ekintu ekyo kyannumye kyolaba nze mbeere nga nkyogerako. Emyaka 12 mitono bamusibe mayisa abeere ng'afiirayo. Gw'oyinza kubeera ng'okyogerako ki kojja ntambise buto ebyo bye byange.